Warap Banna Kampala, Warap Banna Uganda, Mugamba Mutia, Onakulwa Banange Nacho Mpulira abaana b'ennaku zino kumi na bbiri ng'omwana ali ku kikola kiwulira kyonna kiwunya n'ogamba kiki ekyo naye nga tetulina byakola emitima gyakaluba. Museveni watu yatugamba nti it is what we have to be at home. Those people we should be at home. So nolwekyo byebyo that is tibiri important nnyo. Nawe gwabadde amanyi nti pastor alina kufuna mukazi omu ojja kugwa eddalu. Bannamadiini nabo bantu ng'abantu abalala. Tobeeranga omukazi ne weesudiya muzanafunye pastor era muliko bwomu. Nedda ssebo kirabika Teddy bwe yayibakanga ng'agamba Bugingo wange namutotte nga Bugingo agamba nina okufunayo emboka empya. Bannange namufuna yafunye kabebi kazungu konna Sheebah Makula. Now mu process bwe tukuba nti ebintu byonna yabikutenga bwe balina okubeera bikwa. Sheebah agenda mu maaso n'okuba nti afuna ebimuli omukwano love good buli kimu nga bwe kirina okubeera okuva ewa pastor Bugingo. Ku luno nno teyamugulidde nika ya miliyoni 2 yamuletedde ebimuli bimalawo emiliyoni 2 aga Uganda. Yamuletedde omuyembe amanyikidwa nga Levikson n'asooka amuzinisa amazina ku TV n'olaba Embagga. Yavuddeyo n'agamba ngenda kuweddinga in time from now. Ogono guba mulundi gwa kubiri. Buli muntu agamba nti kiki ekyatuka ku pastor ono. Bagamba nedda Tracy. Nga tukyali awo mu bitambula era still mogendo funa endala ye mchala mukulu amanyikiddwa nga Sheebah kalungi. Ojja kuddaawo oyogere oddaawo otandika okulowooza mbu gwe byoyagala n'abalala bye baagala. Nedda ssebo nedda nnyabo byoyagala nange si bye njagala n'oli si byayagala. Sheebah abagambye nti mmwe bye muvaayo okwesudiya ne mutandika okwogera ebitakwatagana ku mbu afumbirwa ddi. Akukakasiza nti ebyobufumbo si kintu kye. Tajja kufumbirwa. Agambye sijja kufumbirwa kubanga obufumbo si kintu kyange era nze sirabamu makulu mu kufumbirwa. Oli mwana wa myaka 18 abiri oyagala kufumbirwa musajja. Sheebah akugamba nti obufumbo bulimu ki. So n'olwekyo choice taste and preferences zanjawulo. Agamba nina kusooka kutuukiriza birooto bye okusooka okuba nti abaako ne byalowooza especially ku basajja ba wano. Ekitegeeza nti ye terigikwatako ne bw'obanga ofa togikwatako. Mawulire agatambula mpolampola kankweko highlights mpolampola osobole okuba nti otambula n'okumanya omanyi mulwawo okuba nti mufuna ebintu bino nga bitubibawo abalala babayisaako buyisa. Nalabye Two-Face Dibya ng'agamba nti Instagram eyo social media nti zirina obuzibu nti ziriko obukyayi bungi era yavuddeyo na deletinga account ye eya Instagram. Two-Face Baba Idibya made in Lagos, Nigeria. Yasobodde okuba nti obaoliawo ekintu kitambula bwe kityo. Spice Diana Zuchi batadde oluyimba nakupenda baba bayita batya I don't remember the title sagala balimbe naye kisofa akayimba akose kabi lwakuba ekintu kya Spice kikyalimu awo okusikatira nti olwaleero tojja kutegeera kiki ekigenda mu maaso. Music abeerawo but people kubeera nti abutikira oba okunyikira wansi kikyali kizibu nnyo. So byebimu ku ebyo ebitambula okuva e Uganda. Nalabye Bebe Cool edduuka lya Bebe Cool yatadde wali ku Kampala Road I think bajita Kampala Road I think nga kwa Arua Park awo. Nalabye edduuka lya Bebe Cool eryengoye n'eryaki so far naye yalitaddeko Cleberson printing nengamba nti yes yeyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Uncle Bebe ekintu bwato bwakitambuza. Nzikiriza nsobola okuba nti sikuwolokosa nnyo kuba nja kukooya njagala naawe ofune bye mbadde nza okugamba so sikuliza paka Bapita Ntambi Jimso Nambaruni Chiboya Maksudi Junior made in Uganda. Yes, Kamuli is where I come from. Yes, that is my city, so I love it. I love that place so much. Susan
Susan Makula ngono ye mukyala wa Pastor Aloysius Bugingo nga Pastor Bugingo ya mentoring omusajja amanyikiddwa nga Joseph Serwadda okuva wali Mundeeba not so Mundeeba n'ava neetongola yatukubisa koodi n'atugamba Munyarwanda era n'atugamba nti bazadde bange bafa bikibitinga bulaba Pastor alina almost story yemu ne Pastor Bugembe so bwe bayawukana ne Pastor Joseph Serwadda n'atandika ministry wali ku Batvare Theatre yasobola okuba nti akuŋŋaanya n'akola oba n'agula gye bayita Canaan Land awo nga alina omukyala bamuyita Teddy Bugingo basobola okuba nti babikola byonna ne bagamba nti nedda ssebo tulina okukita sitaani awo n'ayingiramu awo yoga omusajja agenze mu maaso n'okuba nti afuna omukyalo omulala yali munnamawulire ate ng'ono ebintu abimanyi nnyo nga bwe bitambula omukyalo ono si mulala bamuyita baby Susan Makula ennaku zino nga yeetekako n'erya Bugingo Makula yasobola okuba nti awamba okutwala okubutikira n'okubba omutima gwa Bugingo yasooka kuba nti oba lyafuna ekirabo abakyalo obungi mubiro takonda buloosi bwe bakikuwa ggwe oyinza n'okugwa eddalu yagenda mu supermarket n'akwata empale nika n'agigula $2,000,000 n'agisasula n'agiwa mukyala we. That is how things started. Namtwala mu shopping namugamba kiki oyagala we ebintu ebyatagubukira olutalo ne lutandika mu church okuswala ne kutandikaawo omusajja neyewozaako n'agamba nze namala emyaka 7 sifuna kamuntamu agamba sexy ng'alanga omukyala amanyikiddwa nga Teddy Makula mbu yalina ekikulukuto ebyo sibimanyi ekikulukuto kiva ku ki kwebakana musajja ng'oli mu kibada kuba nti oba oliawo bakuzaala bubi like nogenda n'ozaala ne bakulongoosa n'ebintu netabavaayo bulungi byebyo ebintu byebireeta ebyo ebintu owulira byebyo ebintu ebireeta ebyo ebintu so you have to be careful. Then ekintu ekitabuka bwe kityo omusajja nga takyakombako kamuntamu n'agamba nze okubeerawo ng'omuntu wa wansi tasanyuse walayika nve mu ddiini nafuna omukyala omulala omuntu natandika okuba nti anyomerwa bwe yafuna omukyala omulala ebintu ne bitambula bulungi nga omuntu wa wansi atandise ofuna essanyu omugongo gugenda maaso n'okuba nti guguma bupya n'okuba nti asetinga amasasi agasobola okuba nti afuna omwana omulala ebimuli kati atandise obbigaba love jeri abayimbi atandise obbamuleetera abantu bagamba pasita yakolayo kibi nnyo pasita agamba nachosi yange nange ni muntu okuba nti nfuna kyenjagala ne Katonda alinsonyiwa agamba takikolangako yabankuba ejjinja abantu bagamba nti pasita ono ateefula pasita atandike kwefuula seeka nti baseeka bebalina bamashe bebali suppose okukola ebintu bino she abeera abakazi bana era nze baganda bange ngenda kukyusa eddiini nze mu Busiraamu abakazi njagala bana omumpi omuwanvu omuddugavu n'omweru beka bana osobedde balina kubeera bana sobola okuba nti tukiza emirimu gya ala bulungi yes gibeere nga gitambula now eyo tuveeyo kalungi Sheebah yabagambye mmwe abaddawo ne mwasoma mutwagala abaana simanya twagala kufumbirwa simanya twagala kula ku muzaala wa Sheebah bawa Sheebah yabagambye ssebo mugenda kubonaabona nnyo ebyo mugende mubibuze bamama bammwe basisita bammwe ye Sheebah yabagambye okufumbirwa tekuliyo tagenda kufumbirwa oba kabe lubaale kabe ki ebyokufumba nedda ayagala kubeera nga maybe yabamufumbira naye teri kufumba Sheebah biseera ebisinga bagamba nti ayinza okubanga alimu olwa bad girl keko nti ebintu ebyo musajja ku mukyala ku mukyala mbu ebintu ebyo mukyala ku mukyala ng'abasajja ebakola n'abasajja sometimes mbu bemunyomera nnyo. I'm not sure of it by the way, just that's what people say. Omanyi wano betakulaba na musajja nga bakuyita musiyas, betakulaba na mukyala nga bagamba yo gaige. So I don't know, but the rumors abantu batandika kumpinira mbagamba toba Sheebah ali mugezaako preachinga kintu ekyo okusobola okuba nti akikusa bulungi mu baana baffe abato. Sheebah yabagambye nti you can think whatever you feel like, tewali byakwanjula, tewali byakumuwasa, era temukeerangako kumunuunirako bibuno nga mumubuuza nti omwami waaliwa. Byebyo
Uganda bwetyo si bwetyo womasimanyi emancipation usimanya womani ebiki bafeminist be batyo bagenda kukyusakyusa abaana baffe paka lwetugenda okufuna ba lesbian mu nsi muno nga bangi ne bagge. Mwebale kuba nti mutambula nange bampita Ntambi Jimuso Maxudi Junior bawa buli mukyala yenna mu nsi muno. Bye.